Kanso ya munisipaali y'e Makindye Ssaabagabo etudde enkya ya leero okulambika ensaasaanya y'ensimbi eziri eyo mu buwumbi 45 ezaabaweebwa bbanka y'ensi yonna. Olukiiko lutandise na kusomera bakkansala emirimu egigenda okukolebwa ku nsimbi ezaasigaddewo. Eyaalo ezali miliyoni 240 wiiki ziware kati ne tubaawo n'eya Nabbanja eno. Eya Nabbanja enguudo ziwerako. Ekitabudde bakkansala bano be bakulu okubeera ng'emirimu egyakolebwa mu bitundu byabwe tebaategeezebwako ng'ate ne ssente ezisaasaanyizibwa bagamba mpitirivu. Bannange ebintu ebitumenya omutima ne mulowooza nti ffe babi naye nga twandibadde babi naye twagala tubenga buli ekigenda mu maaso tuli aweya. Nsaba ssebo onyinyonnyola embeera nti ffe tetukyalina buyinza butematema ssente za ggombolola eno. N'ebintu ebimu ebibagambiddwa nti byakolebwa bano babiwakanyizza nga baagala kumanya ssente zino gye zaalaga. Ebirina okubeera nga bya kanso bigende mu kanso. Tuleke kwagala kuba zi bypass shortcut olw'okwagala okuyisaawo ebyaffe. Abamu ku bakkansala batuuse n'okufuluma olukiiko nga bawakanya embalirira ebasomeddwa ku ssente za bbanka y'ensi yonna. Tubadde nga batudde mu lukiiko lw'olumbe ate nga ffe tuli ba honorable councillors abayina okubanga ffe tusooka okumanya, ffe tusooka okukkiriza, ffe tumanye abantu baffe biki bye baagala. Oli bwagamba nti yafuna miliyoni 309 naye ate n'atakulaga ngeri ki gye yazikozesaamu ate n'agamba alinda bagenda mwongerayo 10,000 kiba kya nnaku nnyo. Moses Kanaala amyuka mmeeya w'e Makindye Ssaabagabo obuzibu abutadde ku bakkansala butamanya kusoma kubanga bazze babawa obutabo obulambika ensaasaanya y'ensimbi zino n'embalirira. Ebitabo byetubawa si byakuyoola mpitambi z'abaana, tubawa empapula zino okuzisoma n'okumanya biki ebigenda okukolebwa. Mu bajeti yaffe tuba ne kibayita work plans, tubeerako ne kya quarter 1, quarter 2, quarter 3 and quarter 4. Kati ebintu ebyo kansala bw'aba abitutte n'atabigoberera yoyo gw'osanga ng'akomplaininga buli dakiika. Bino bimu bye tukoze olwaleero twabiyisa mu kanso emabega kati mu kutubangula okwo abamu bakizuulidde nti baabiyisa. Henry Ssemakula amyuka akulira emirimu ku munisipaali eno ategeezezza nga bwe bafuna obuwumbi 45 ng'obuwumbi 4 bwakuteekebwa ku nguudo ate obuwumbi 5 bugende ku kukola emirimu emirala. Ku buwumbi 45 tulinako obuwumbi 4 tugenda kukola nguudo za kolas tuteekeko ne sola ate enguudo ze tugenda okukola si yono kolas owa bulijjo tugenda kukola enguudo zino eza leeni z'ebbiri. Kakati ekyo tukisimbyeko essira. Ono asabye bakkansala okulondoola emirimu egikolebwa mu bitundu byabwe okusinga okuwakanya buli kimu. Kubeera nti bajeti yaffe gye twayisa era gye tuzzeemu okwejjukanya bagitegeeza abantu buli omu abuulira abantu be enguudo ze tugenda okukola n'abantu basobole okumanya enguudo ezo kuba twetaaga okutuwa kye bayita ku ttaka lyabwe nga tugaziya enguudo. Bakkansala bagamba ebimu ebirina okukolebwa ku ssente zino gwe mwala gwa Kaliddubi kyokka nga n'okutuusa kati tewali kikoleddwa ku mwala guno ogwafuuka ekizibu mu kitundu kyabwe.